Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza amawulire agaakagwawo okuva eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abayeekera ba M23 oluvannyuma lw'okukapityalinga n'okuwamba ekibuga Bukavu bavuddeyo ne bagamba nti nno kaakati baagala peaceful negotiation, baagala peace talk, baagala babeere nga boogeramuko ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bo bennyini bakyesabidde nti kati baagala okwogera batuule bakole peace talk n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne pulezidenti waffe Mwami Tshisekedi Felix basobole okuba nga boogeramu butya bwe bayinza okutabaganya okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kibuga Goma wamu ne mu Northern Kivu. Oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza webaleka okumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Wabula gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osula bulungi nnyo otwegattako mukwano gwange ali eyampuliriza. Mukola kyamaanyi nnyo mwenna bali mu diaspora okubanga mwekumidde ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Akabinja kaba M23 rebels kakoowodde wabeerewo peace talks, wabeerewo okwogera okw'emirembe. Bayise pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi wamu ne gavumenti ye basobole okuba nga boogeramu oluvannyuma lw'okukapityalinga capital city emanyikiddwa nga ekibuga Solo ekimanyikiddwa nga Bukavu ekiriraanye capital city ya Southern Kivu province. Jjukira nti nno kino ekibuga baakiwambye ennaku eziyise emabega ne batakoma okwo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bawamba ne butawuni obuliraanyeewo nga bagenda bagaziya territories kutuuka paka eri ku border basobole okuba nga benshuwalinga security yaabwe mu entrance ne mu exit. Bwenjogerera n'amagye gennyini aga Burundi gamaze dda kuba nga gamuka territories ezo nga bayeekera babasinzizza amaanyi ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati bavuddeyo ne statement aba M23 rebels nga bagamba nti no oluvannyuma lw'okuwamba ekibuga jjukira nti bo bagamba ekyabawambisizza Bukavu badde bagala ku restoringa security n'okuyambako population y'abantu abali mu kibuga ekyo Bukavu nga banshuwalinga gavumenti nti nga bo bali shuwa nti gavumenti n'ebyokulwanyisa byayo badde bagezaako okuba nga batintuza abantu b'ekitundu ekyo mu positions nga oluvannyuma lw'okumala okukomitinga nti abayeekera bye bagenda mu maaso n'obbikola. Babayeekera bagamba ffe twalayidinza ekifo kino nga twagala kuteekawo dialogues nga twagala ku addressinga root cause eya conflicts zino era nga ne opposition forces zijoyininge kye bayise okudescribinga nga constitutional struggle. Bo baagala ne oppositional forces isobole okuba nga zeenyigira mu kye bayita constitutional struggles ey'enkyukakyuka. Bo baagala kukyusakyusa ggwanga lyabwe. Democratic Republic of Congo government yo yalijectinze kino, yalijectinze negotiation ezo negano zino enteeseganya tezigenda kubeerawo. Tetugenda ku maintaininga talks ezo n'abayeekera era abayeekera basigala bali ku red line watu we yagambye Tshisekedi ne gavumenti ye. Situation embeera ng'egenda ekyali violent nga waliwo okutya nti gavumenti ne forces bamu n'aba supporters bayo aba Burundi troops ne ba local militants bagenda mu maaso n'okuresistinga M23 okubanga egaziwa. Ge mawulire agaakavaayo kati tumanyi oba yeno y'ensonga ye baleetedde okuba nga bayita peaceful talks oba nga batidde foreign forces eziyinza okuva ebunaayira okusobola okubafunza oba batidde nga bagamba nti gavumenti ya Democratic Republic of Congo eyinza okuba yafunye forces ezimala okuba nga baresistinga nga bajjamu abayeekera bano aba M23 mu kibuga ebibuga bye bakawamba mu Congo.
olowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section gwagala otuyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otuyingako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mubale kwekumira ku maye gano. Tukomawo temuvaawo.